mugamba mutya abaagala balungi mwena gye mwekuumira mwebale gye mutuusaako engalo mbaaniriza ate olwaleero mu vidiyo yaffe eno. Olunaku olwaleero njagala kusomesa ku kataapu. Nzize nfuna ekibuuzo kino ekimbuuzibwa nti senga mbadde nkozesa akataapu naye nagenda ne nkolako vidiyo by the way mabega nga nsomesa ku endowooza eri one of the recent videos nga nsomesa ku kabi akali mu kwemazisa eri omwana omuwala ne nkoona ku kintu ekigamba nti bw'oba weemazisa kireetera omusino gwo okuggwerera. Kati waliwo abaana abawala bava ne bambuuza senga nze neekubisa kataapu oba nze neemazisa naye nkozesa kataapu. So ekyo kirinza oku affectinga feelings zange kubanga wagamba nti bwe mba nkozesa olugalo lukendeeza omusino n'okutta sensitivity y'omubiri gwange, okutta obwagazi, okutta engeri gye ndrespondingamu eri omusajja nga nkutteko. Kaakati mukwano gwange okwemazisa kwonna as long as nali nga particularly ngenze mu layini y'okuba nti ey'omusino nali nsomesa ku musino era nagamba nti guggwerera. Yes, olinza okuba toteekako injola era kino kirinza obutaguggwereza ekyo gukuba akataapu. Weewaawo gweveera kubanga oba ogukuba amazzi ago. Pressure y'akataapu eyo gy'oteekako ba pressure y'amazzi gy'oguteekako si ye pressure eyina okugugendako. Okitegeera? So pressure eyo nayo eyina effect gy'eba egutaddeko. Ate era pressure eyo ebeera ekosa omubiri gwo kubanga kyekimu obusimi oba obwagazi oba sensitivity gy'ofuna nga weemazisiza ng'okozeseza olugalo lwo oba kyukamba byonna bye mukozesa. Bayiza simanyi bakukamba naye mumuyisa ku musino simanyi kuba sikimanyi ekyo sikinaako bumanyirivu naye nina eyakiŋŋambako oba ye mumwesonesa kaboso simanyi. But anyways, regardless, nga tuzze mu layini gye natambuliddemu oba okuddamu ekibuuzo kyo specifically oba precisely nga nkikunnyonnyodde bulungi nti omusino gubeera gujja kubeera affected era ne feelings zo oba sensitivity oba engeri gy'oreacting eri omusajja ejja kukyuka. Omusino gwo tegugenda kubeera kyekimu n'ogwoyo omuntu ateemazisa oba atagukuba kataapu. Tetujja kubeera kyekimu. Ekisookera ddala abakyala nabagamba nti omutima gw'emmana gwe musino oba obadde tokimanyi. Omutima gw'emmana gwe musino. Nti byonna biresolvingirawo. Omusino waliwo n'ekiri munda eyo kye bandiise oba akabojjembolo nako naye nga byonna bitandikira wano. Kubanga ogwo omusino gw'olaba teguliimu ggumba. Egyo misuwa, nerves, kyova olaba kakutujja nga bw'olaba nti omukira gw'omusajja bw'aba ayimye gumutujja. N'omusino ogwo guteeke ku ssa ly'omukira gw'omusajja nti gubeera gukutujja. So buli bw'oguteekako pressure ey'amaanyi etali oba ngambe kuba omusajja waba akuzina nakuba akacyabali agenda kakkuba ate amala akuzine. Oba muntegeera nti ogenda kuba otaddeko pressure naye ate agenda gikkakanya nti kigenda beera continuous tagenda kukuba kacyabali akulekaawo ngaffe bwe tukikola nga twemazisa nti okwata akataapu simaane weekuba amazzi naye tewali kyogenda kukola kisukka ku ekyo. Naye wali egenda kubeera activity egenda okubeera continuous kubanga wanjuliza n'oŋŋamba nti senga kale bankuba akataapu naye ate manya neekuba akataapu naye ate n'omusajja okukuba akacyabali tekirina kye kikola. Mukwana akacyabali nze suubira nti kalina obuzibu bwonna. Tekayina kubanga kiri continuous nti tagenda kukuba akacyabali kokka akulekaawo. Agenda kuzina ng'amaze okukuba akacyabali. So it's part of the thing. Kimu ku ebyo ebikolebwa naye ate gwe oba weekuba akataapu oba weeyisaako olugalo olwekubanga gwe lwero lwokka lwogenda okwekuba so ogenda kumanyiiza omubiri gwo nti akataapu ke kasumulula pata zo ate tekagenda zisumulula for a long certain period. Ekigenda okuviirako okubanga okala ng'oli mukalu nga tokyalina na busome nti omusajja ne bwakkwatako alinza obutasobola kuteekako pressure y'amazzi gali ge weekuba. Kuba amazzi gano gonna mwena abaali batambuddeko abakola mu biyumba by'Abawarabu specifically mumanyi obutaapu bwe njogerako.
kubanga e Uganda tulinza okuba batini nnyo ababuyina. Amalwaliro agamu amanene gabuyina, olinza ogenda mu ddwaliro n'okasangayo, naddala ag'abasiraamu, munansonyiwa okukozesa ag'abasiraamu kubanga gye nabulaba, so simanyi. Naye nga Uganda yadde mu bifo by'ebbeeyi tetubuyina, yadde hotels tebayina, sibirabangayokko. Simanyi munambuuliramu abagendayo oba gye buli oba tebulio, naye sibulabangayokko. Bwe nalaba bwe butini, like buli limited. Tebulinga wano nti amaka agasinga oba ebifo ebisanyukirwamu, malls, ebifo ebiri public, ojja busangamu kubanga kitundu ku toilet oba ku washrooms kalina okubeeramu. So munywanyi wange kansuubire nti nkuzeemu bulungi ekibuuzo kyo. Bw'oba olina bw'otategedde era njagala ombuuze, akataapu kye kimu n'okwemazisa n'olugalo. Weewaawo nti wano batokozesa njola za lugalo ze nayogerako nti oteekako pressure y'olugalo, naye ate wali oteekako pressure y'amazzi etali nnungi nayo. Ontegedde mukwano? Akakya bali wakawukanira mu kwemazisa nti omusajja yakakuba ate takozesa lugalo, akozesa omutwe gw'omukira. Ogwo omutwe gw'olaba gugonda gulinga bw'olaba omusino gw'engeri gye gufaananamu, gw'omutwe gw'omusajja bwe gufaanana. So gugonda kye kimu, tegulina impact yonna, ne bw'aba guyisizzaako atya tegulina impact nti gugenda kukendeeza omusino gwo, nedda. Gujja sigala ku peesi y'emu. Kansuubire nti muntegedde bulungi. Nja kuba nkolayo video ey'okugeza omusino, so gwatanaba subscribinga obeere nga togisubwa. Teekako akade nti bwetuteekayo video ogifuna butereevu mu inbox, mu notification box yo. Alina ky'ombuuza nga bulijjo onteera mu comment section. Alina kyeyongera ku video yaffe eno, nabagamba wano nsomesa ng'ate bwenjiga. Bw'olinza okuba olina ky'omanyi ekisinga ku kyange, naawe osobola okutunnyonnyola mu ngeri yo yonna, oba ey'obusawo oba eyo experience, kyonna ky'omanyi osobola osalawo n'otunnyonnyola n'okinteera mu comment section. Nja kuba nsiima nnyo ate tukuyigireko, nange njige naawe oyige. That is how life should be. Mwebale nnyo bantu bange kwekuumirako, abakadde mwenna ate mmwe abapya. Ka audio kano ba video eno gy'oba ogisanze yonna manye beevudde ku Senga Faith 256. Jangu ku YouTube yogenda mu search engine teekamu ekigambo Senga Faith 256, ojja kuba otufuna osubscribinge. Ojja kusangako emisomo, ojja kusangako eddagala, okwebuulirira, ebintu bingi nnyo. Ojja kubanga otufuna bulungi nnyo era nga otunyumirwa. Oyinza okuba kino tokyagala naye kyalo gyekyagala, so engeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe. Omukama bankuumire, temujjanga okwo. Mwebale ku yeah.